Sejjona ntabye n'omukwano gw'ogwammalayo nzenna aliba mwana wa mwana likunzija mwoyo abasokkako basubwa n'abakozesa nga ttawero nanoonyayo omwagala omuye gwe tebeera yakulimbalimba abasookako basubwa n'abakozesa nga ttawero. Owulidde ki? Nze mpulidde linnya. Linnya ki? N'abakozesa nga jjowero. Olitaddewo. Olaba Katongole olina ebigambo mwana gwe. Nze nvaako. Nze mbanga mu kisiibo saagala eyo byaye bomba basookako biki n'abakozesa nga ttawero jjowero. Nze naluyiiya. Tulaba nga bifaanagana. Nze Design Kasasa. Ate kula. Kasasa yawanika olimba olwo. Va ku ssimu nazze kubeera ku ssimu naawe nagivuddeko dda wedda ndabase oba sikyo babakubye kiwedde kati guma tudde ku mulamu makaki era galiwo kiki ng'opeeruuse nali manyi gw'onoddawo ku bya ttiti eyo yembozi endeese olowooza tugenda kubeera wano tuli ku shombu simaa wayimba ddi era tobimbuuza ku ebyo bikadde genda nyumyambunyumye era byamaka bikadde tunyumye kiki aha owasadde nvaawa nvaawa nakuleese nno tolowooza nti ojja kutandika wano okumbuuza tina kumbuuza nze ndeeta emboozi owasadde paseeki lwaki towaza waliyo birabo ki mukuwaza bw'ofumbirwa ddi iyo naga kabuuza ajjako kubanga bannange wafumbirwa aliwa gye nkuutiza yaani ani gogatokoseza mukulu gwe bakugambye nti nze ndimbwa nti nafiira mu kikujirikiti ate nze nti sirina agamba nze ndiki anti kakati naye gwe watulaga ndozaako banange ndozaako just nabalaga eryo gguba lyeri kusumbuwa bwe kyewalaba kyonna olowooza kyekyo nawe ddiya teri bbuba ng'oli otya ng'olabika bulungi look nice wagejjamu nali katini owaye luli wali oyanguwa ne kati onzitoyerera mukulu nafuna emirembe wali onyangwira luli ne kati onzitoyerera ojja kuba bulungi genda okulaba akanyama gendako mu jimu sobola okusobola ng'onyumye waayi wembeera ano nnyuma munnaawe bambi so that bwe tujja tusobola okumakinga manyi wali okola show yasula naawe wanje manyi waliwo bepanka nti olabirira naye waliwo abalabirira mukulu nanti ze sirabirira ggwe bendabirira mbamanyi naye nga balabika batya bebirinda boolabirira obamanyi so meaning bangi nnyo olabirira abasajja bangi otidde oli ku tv nno sebo nkimanyi era salako ng'obimbuuza otyo nkimanyi nnyo bangi nnyo walema okulabirira omu Steven Cedric tosaagala tubuzaabuza basajja obadde bayita baki Rebecca Jingo omaze emyaka 18 mu industry ng'oli ku stage ng'oyimba nga nkola ne ku radio bw'oba ogamba nti olabiridde abantu kitegeeza wakalabirira abasajja bameka bangi bwe ntandika okumala omubayomukaga ngatako n'obugere nga bangi kuba ffe twamanya kapale otyo oyomu netumanya Isa abirye babiri netumanya Katongole gwe toliimu leka nebale shani asubwa ebirungi Katongole weteekawo lwaki onneeteekako nange gwe atanneeteekako gwe waddusa munno ani ate ani eyaliwo gozaabo tebamanyi nze temuddusa nga mwewala nga yali yakoowa mwakaabira ki ku mukolo gwo ebyatukabya nayo byali birala twaleere they were just personal feelings it wasn't you in fact what you told me twali tukugeya you know what you told me twali tukugeya mbu kiki tutugamba niba nange oviira ddi olusajja olwo nti nange nonfumbiddwa naye ngenda vaayo mpa obutaano olimbwa nnyo lwaki tunvaako mwali munyumyaki twali tubageya oviirwa ddi olusajja olwo olusajja oluviira ddi nange eno ngenze eno ngenda vaayo
bye twaliko bye mwagala nti okumanya kakati bye mwagala okuwulira kati nnyumya eki ebyo byebibanyumira mwagala wolokoso w'ebyononese kazi munyumya ebintu bwe tutyo siffe tutegeere wali okayanira kiki otagenda twala ekiki nze sina kyenkayanira munnange emmere yalumbe n'ataakaaba agirya tamwewalana naani uwa di Rebecca tolina bwewalana nze jingo ninaagamera enkanyanya nze sinagagwamu mba nze sikola mpala nazitanzimba sizirina olina n'obuwala bwewalananga mu Diamond Production ng'okyayagala Kapale oli ava eyagamba nti jingo yampalana olaba ne mukazi wa Kapale omuwalana ani tomumanyi yo yagala eddi omumenya omumanyi omumanya mwala w'abafu abali ensonga ezitalina makulu siziwa budde njagala nnyo ebintu ebirina amakulu kati nga bwolaba 18 years on stage Rebecca Jingo bimpa amakulu Club Obligato nga biri mukaaga birina amakulu ne kati ebitalina amakulu kati bwe muwalana aha nenfuna kino wajjawo esawe no wajjamna ku Lwokutaano ayimbawo ayimbe so tekulema ggwe ngani ayimba bale bangamba Kapale najja mu Uganda wakyategeera lwaki onyumya ebintu ebyo bidako nze nange mwantama okunyumyako omuntu oli ani nze munyumyako ali yamugambye akuba akalango nga lwakitaka kuba otutegeera ffe nkugambye twakugeya ddendulevira oluntu obwo terutereera lulwo mu bastudenti simanyi lulwo mulogize naakulabye luviire kwegamba byebyo bitwalimu oyabadde oyagala kumanya kyekira mwebale mbalaba muyina emirembe tulina bintu tulaba tugeze bannange tukoze obubina olaba ebintu nali mbabonyaabonya wali otutta laba embweno munali mbatta kati ate obadde wewakana byaki nti ki namwe mwali munzita wa nga twakufumbira engege wamattendo Rebecca atwala eno olina atwala akizibu taata nze nvaako munnange sikuliiko sikulinaako kazi watunaakaaba akaaba ki teyakaabako ekyali kimukabe agamba niba lusajja luno lwaki terundeka ngaawulira akukooye onoddamu n'ofumbirwa lwaki ndi mubi nnyo katongole okuze ogwaye ntandise kufuumuuka vu oba nvaamu ennyanja wali wewaanira myaka simanya amekaana no hello tombalira myaka gyammwe gino egirya mukene please ndi mu myaka 40 olina abaana babiri nekitegeeza ki olina okuwongirako ngenda kwongerako tolina na mulenzi naawe ati era noonya mulenzi kuba kati gwolina mulenzi nze nina bawala katulaba nti combination tebatekwatagana wategeera otya oba bibiri mu famire yange nti nina mulenzi ng'obatimba telma ninyo kati kwegamba dinyo bwotyo tosirikako linga kyala nenga wanoonyerezaako asisobola kunoonyerezaako gw'obitimba kiki ate nga wali tobyagala bitimba ate muna omuntu waba atimbye ekintu kyekikugaana kukisomako nti halo kali katya kali akawala kotera okuwonyera nako kawala ki otungule nze mpunyera n'obuwala agi mukazi mukulu ayina endagamuntu ayina ebimwogerako tannafumbirwa oyo nno mukaakadima muveeko ate no yagenda okubawunsinga ku stage mwogereko mpola oyinza n'okutayira ani kiini yaani tomma kiini yemanaja wano sebo Capital Radio emunoonya agambye oyo programu egifudde asi kiyini neesonyiwa ndabira kizindo mulina amanya talina nno na mukazi golaba balina amanya gaabwe kiyini kizindo tegasalibwako kiyiki kiyiki nga bamuyita kiyiki oli kiyi ono kizindo era omuyambadde track shoots because that's how I never seen that. Are you sure obeerawo okolera ku kizimbe ki ani akusasula twogere ebyatuleese katongole nno munaaye kikingo neegomba katongole seriously get married agi agambye katongole wakafa ama agiva katongole kali kalooza mukadima anaakawasa wa ajja kawasa kampi nnyo akwata empola atuuka wala kampi nnyo mbu kiki wa waatatuuka olwo nateeza message yange ne katongole akakyala ako kalina emyaka emeka ajagaza ki nze muzeeyi musonso okuva oyagala kummeza vakedo naye Rebecca olina emyaka emeka baire mane nze nkoyo okwogera emyaka gyange mujagaza ki njibagambye olina emyaka 4 emeka
kati gwe kasita omanya nti otuse kwana yongerako ejijo gy'oyagala tombalira mu 3 butandikira kwana yambuka oba mpaana mu 7 gwe gwomanyi netandikira kwana yambuka kati nkoyo jyogera nawe oba toyanguyo n'ozaala gwe omulala gundi oba yamagye gange wagasiriza wozaana mu 5 oba okyazaala ani maama babiwandiika wa ana mu 5 oba tukyasobola kuzaala oba ogenze mu kye bayita menopause ebyo byammwe mwe mubitegeera gwe bagambye amagye gange gaafa gwe jangu kuobligatola oba sekulage nti wuuna agenda okunzaalamu tosobola tolina magezi ago Rebecca tokyalina magezi galaga musajja wakoowa wakalaga abasajja 3 mu bulamu bwo naye bonna nga bapyanta ye bannaye wabaki olina ekigere ekyo kyakula kitya oba kiyina nakalaga abasajja bameka 3 bamenye kapale oyomu Isa 2 Katongole asembyeyo mufunga mulamu atemya tondaganga ke wammwe nti kiki bwena jingo bwe yajja mugamba otya muko eyava mu ebonizi yakyaliyo yebale yakasita yavaayo yawonayo naye byaddala yavaayo ate ekikweke yavaayo takyaliyo ate tudde Paulo Jingo gyali ewakaawe wamma taata nkutumidde ezzana oyo gwomanyi ebigambo byeyaŋŋamba ng'ontutteyo nti onookasobola gwe taata waffe yakutugaana taata yaŋŋaana abasajja abanaanuuka lwaki tonvaako ndeka kati osuubira okwanjula owokuna kwolwo ekula bonita owokuna wa sendeka Rebecca akalaba abasajja bameka mu bulamu bwo lwaki bwakabeera nabo owange obambalira gwe gwani gwe kigundu w'obulamu bweno abadde ati byenkubuuza abantu bebaagala otegeera babyagaza ki kubanga bakumanyi oyogera nnyo obabuulirira nnyo leero olina ebigambo byogedde ku leediyo n'empulira nga nswala n'okuswala ki banaye buli muntu amanye waali bw'onoonoonooza ebyakatongole n'ebya Jingo ojja tabukwa ojja kutabulwa ensi ejja kukulema okugenda mu maaso wanje tuli ku ki naye bannaayo okanula amaaso gennina obufumbo obuba bunyuma obwo naye wano netwalalinga wakati nkubuuza eki kati kyoyagala mune kuba wampise ku programu twogere ku show naye kati ate gyonvuze sibitegedde wamma abalungi abatulaba ku Delta TV wamaze mune nina show ku Lwokutaano nina konsati yange sokeddera mu bulamu bwange lwakuba ono munnaffe si esoose etegeerekeka eri yali tetegereka gumanyi show gyewasooka okukola ku Labonita kubanga wali mupangulukufu kati esaawa twali ebiseera byo wali onconfusinga nnyo ogenda otegeera oddamu ku magezi ebiseera byo naliko mpangulukufu wali tonategeera ng'okyali mu bahadde ssengo okyali mu bali abagondi abalungi balumya nenaawe otagadde bambi abawala bakulumya omutwe bakulumya omutwe ate bannange ozunze neze kinewunyisa waguma era wababuliranga era n'oguma n'ogamba akasajja kange nfanako wamma noonya vidiyo y'abalungi balumya n'obagoba baani nze Jingo nina bwengoba tewali mpozi batulira biiso byange kubanga oli yagambanga ekikazi ekina ebiki ebinwa ebiiso n'ebinwa ne banange nina bwino ya rabbi Katongole ozunziza kiki nze nakukyaziza obadde ki era nange ndi mugenyi beera mukakkamu sinaano natandika programu kuba tunyumyambonyumya tandise do natera obwedda kwetuli obwedda tolaba kyofola terera kale bannaye abalabi baffe nkyaziza Rebecca Jingo programu etandise so mugenda kubayo ku masimu mubeekomi n'ebyemubuuza Rebecca Jingo akola ku BTFM tomanyina gyenkolera kale bannange enkimi eki n'omutunulira n'omusaasira olina obyeyogerera Katongole abantu bakyusa leediyo oyinza okuba wagenze ku Maria nayo leediyo munnange ate esasula mbi amazzi gakulukira gye gali gakulukutira oyinza okuba ogamba 18 years of stage 18 years on stage kumba otusiibula nti ndagawa gwe watusiibula tewadda ozunze nno naawe otakadde uno otandikira kusimba n'ojja ku biiti ate wuli ogeze ku bugedde n'owuzuma ng'odda tereerako wamugundi bakutegerereka nedda kiki talenti olumuzibonyabonye kati yekutawanya namuntu wazunga huyo Diamond Production huyo nabayo sigendangako walala huyo Golden nze Jingo
Uyo New Eagles. Tukubayo ebyeyo Nagenda ne Mero Vibes. Naye nga tasolayo. Bye tuba tutandika kati. Nedda ndeka. Uyo batutu. Nze nkukyazizza toyina kubuuza ano kibuuzo. Ate mbuuzizza. Kale nolaba omuntu nga kkubira essimu. Tugenda kulaba oyogera ku. Nange obwedda bankubira ano oba bagamba. Neneebuuza anjagaza ki? Era essimu ngikwate ntya? MP2B ow'essaza ly'ebbaale we bali kuweereza Becky ali mu love ne Maside. Nani? Oba Maside. Anti ndaba ku ngoye ze kuliko Maside ndowooza. Maside. Naye bambi obisomye eyo nneeno gye ntudde ewala. Ulya mu Katongole wasuula nnyo Isabye teyandi kusooseeyo. Nze. Kakati. Wayani ono. Ate Sylvia Namugenyi nabyo mbitandikeko. Mukazi mufumbo. Nango ozuuze. Nakola mukozi video na. Yali akanako walyoka kwana naye Katongole. Utandise bbuba okutandika. Nozolaba. Kasi okalaba gwe kati okatandise ebyo ng'omanye bbuba. Bbuba lingi. Ate bayiza omukazi kasaba nga abeera akusongasongako banne wano. Njijiji. Omanya bambi mukazi wattu. Bbuba lyali limutta. Naye wali gojja kunsalaasala obunyamaggo. Era tusobolegana. Nze Katongole sikusobola. Lwaki? Nati wangamba toyina bbuba. Kati lwaki oba tonsobola? Nina ebbuba. Oyagala mbeere ntya? Nze munnange ebbuba lye nnina ly'abaana bange. Naye ku basajja. Kati lwaki ongamba tonsobola? Neddi kubanga sikusobola. Ekiki? Kuba Katongole nnyinza okusalaasala. Nenkufumba bankayanira nnyo buli ssaawa. Nkusalaasala nenkufumba mu seppiki. Ne bakusanga wali eri mu seppiki ng'otokota kuba totereera oba onoonya ki ky'otannaba oli nga yaguma emyaka n'emyaka. Jime emeka? 10 gyawera. Gyawera 10. Anyway. Mu birooto. Nedda ssebo gyawera. Wafuba. Yafuba naye. Era yawona. Naye gwe waliwezaayo emyezi yadde ebi. Kyokula ngoye nze sikusobola Katongole. Nnyinza okusalaasala ne bakusanga nga nkutadde mu seppiki. Era watusanga buli kiseera TV tuzikubye nga tulwanye. Haze munna. Wali okubyeko kulisaabirya. Kati oyajjiddewa mu mboozi eno gye tulina. Buuza kuba nyawo byetegekera. Akuba ye kiba kirungi nnyo n'omukyaza n'obimubuuza. Kuba mu mboozi eno taliimu. Wabeera nnyo naye. Wabeera naye kale. Omanyi nsiimuuka. Kati ebyo byasiimuuka. Neba nereddeeka nga watwazina amazina. Ne tuli emmere. Mwajira mukulika. Ne bakutwala nga ndaba. N'okaaba. Wanyiiga. Twakaaba. Naawe. Sha. Twakaaba jingo nansanga nambuuza taata wammwe. Kati gwe muyaye kikiweeka byaki. Taata ki? Omufu omulamu. Omulamu aliwo kati. Manyi omufuuti naye Katongole bw'eteeka. Nedda omufu bambi nedda. Yali nga nsiima busiimi. Byenkola ne byenteekangayo ku Easter ne Christmas. Zijja zindye mwala abakala. Wakitongoba. Katongole. Ngobere ki? Ngende waffe. Nze nga nyumirwa. Mama mutugobe. Zijja zindye omwana w'abafu ababiri. N'ababo baafa. Ate nze naggaye bye tufaananya bingi. Eno combination tenyuma. Njagalayo omuntu ng'ayina omanyi ti muzeeyi wange yambuuzaako n'ekale ebbeekaako okaleeta DNA wabe bwe wajja luli ekitatya. Omuzimu gwe gwakubuuza. Ng'akyaliwo. Sijjangako wammwe. Wajjako ekitatya. Nga nkima ki? Tomanyi kitatya? Simanyi yo banenze nabagambye nsiimuuka bannange. Mazima go kali nti osiimuka kubanga neotandika okuwulira buli kimu kyonna era tolina kyojjukira yadde. Okujjako ebirina amakulu mbijjukira naye bitali. Naye nze era nga yina. Tekujjukira. Mwetegeka okuba ku ssimu wandyagadde okubaako nekyobuuza Rebecca Jingo. Tunyumya mbunyumya kyo tennatandika tukyagenda okubeerawo paka 8 wano. Wangi taata. Eno TV. N'azaala ddi. Ani azaala. Rebecca oyinza n'ofuna olubuto kati. Mukulu. Tosobola. Taata mpaakinga. Abadde kyono. Tetukyafuna abaana balina waka wa penso. Negwegala musajja alina waka atya n'ebyaddala soko mu. Jingo wesekereko kiki? Waka kigoba weetaaga. Ate leero wabadde oyogera ku waka. Ojjukidde? Nzijjukidde. Waka kiggwe kati ng'oggwa. Nganze. Atali wakuutiza. Atali wa penso. Penso na rubber ate nebisimu kasimanyi ate enkuba bwe yatonye inki nayiika. Oyagala peni ekwata. Mwana natonyeza ekintu nga kyekyo. Tonyeza nebisigala wona wandika nakulukunya. Na signal
Katongole lwaki tuwongoba nengenda nebaka. Nkugoberaani. Gwoza nze nyumirwa ogende omusajja akwatireeyo. Sinnafuna mulowoozaako mu birooto byange. Esimu zange ziri open tiyo wanyagadde okubuuza Rebecca Jingo kuba ffe tubadde tunyumyamu emboozi eyaffe mpolampola ng'era abaagalana oba abafamire emu bwe baba. Naye nga Rebecca Jingo alina concert wali ku theatre lab Bonita ku Lwokutaano no 18 years on stage, her trek. It's one of the first shows in Uganda, by the way, because no one has done a show like my trek. So people say their journey is what journey nga tebana nazitambula niyo nazitambudde. So entala azirwanye ezimu zibaddemu okutaagula ezimu ne zibaamu okunyumirwa. So binyo byazaasanga. Kagamba olinga vunula omuzannyo gw'abanno agona next us. Yes. So Rebecca ayise mbuwonvu n'obugga. Eba nange kyokala nkugamba nnyo nti oli munyala. Kubanga ebintu n'obugga. Obuwonvu n'obukko si n'obugga. Ate akagga kabeera ku statement ki? Okaagala. Ebintu byakagga mbireka bikukolera. Oba tuteekewo kataba. Evidently no more on it one. Mpa ku masimu. Halo? Kambe wano. Ndeese omwana ono. Wanangu mwana mulechera katokera amanya kange ngende kukirala. Ora Patrick wantu ni kutabagala ni president wa kiwata Jericho. Buuza. Leta kwa chwa yotaka mkala hona lebo wembale. Tekimuntu kiveko to yongera kwa kirala. Kukirala bana ina kusoma singa kulo kutano. Tugenda kujja obligato nga fe timu nayo talent. Pia twakira Rebecca Jingo beki banaye mwana webito. Wasoma lunch. Nga tweko n'obuntu. Bobeba. Gwe nyumirwa nnyo oba enkya tunaaba twogera. Jako mmwe jako koma. Ayogedde nnyo. Ayogedde nnyo. N'omulala. Naye ko kumulala tulabe. Aha. Alo. Hello. Wanje. Ndimtogamba chi? Sina tabo gamba chi Suzy. Becky, how are you? I'm good, how are you? I'm okay. Yes. Wewe kuimba. Kale sweet, na yanyono. And thanks for being you. Yes, I am Mimnang, also you be you. You know, believing in yourself. Thank you. You know these men, you have to be you. All you. the best. Hallelujah. Suzy. Wanje. Do you think we dated before? Wanje? Do you think we've ever dated with me and Rebecca? Sorry? Do you think we have dated before? I don't think so. When we look at each other. It will never happen. Thank you, baby. I love you. Why? I know. Reality. It can't. I doubt. Lwaki. Wala deni toyogeza nyewe wote manyi nti binyiza. Wama Rebecca abaje bakuwagire ko. Mama, thank you, baby. Oyo katangole katandise ebyo kamute. Muveeko genda webake n'okwebaka n'omutwe gubikke. Bye bye, love. Tongamba nti n'oyo wamukwana. Nedda. Nedda munaye just muntu yesudiya bwesudiya. Are you sure? Katongole kweje emimwa. If you don't love me, why are you concerned? No, I'm not concerned, but she's Seriously, saying do you know your reaction? No. I don't need to. It came straight from your head. No, I'm not reacting. And immediately she was off. Do you know what you did? If you don't love someone, then you don't mind. But if you love someone, immediately wavude kusimu. This is what you did. Sebo. Exactly. Baby, olabika tontegera. Nze bube yange sibuuza ntyo. Obuuza otya? Lubaluyibwe pya. Olunkubye. Kyenkana ndufunye. Mbadde nkulaga kati okusisitiriza. Ne banaye ngoba. Gobe ki? Ngendeka. Olisabira abagoba nzijja kugoba. Kati bulire emboozi z'onyumya naawe. Agamanya agamuto googera wano. Kakunyiza. Kujja kompozi yagantambule ngende. Baby togenda kale. Ani baby wo? Oyagala pampa ziriwa. Oba yagala nappi. Yakunsiba nappi. Oyina ebikwanso. Ani baby wano? Nyonsa nno tulabe nti nze ndi baby. Ndozo olaba amaka. Akakazi akayomba. Kitomvaako. Baby sanyi. Nze ndi baby.
oli okunsange n'omukazi olaba bonzita anti kino gwamize sikusobola onsusa alla babikanzirako nze neddirange yakabbiro ku nguvu buli wange yakimanyi ffe tetutula tusonga buzuno asaba sente ayagala zaki ate munnange alina byakola I'm going to send that. You Tell him your my boyfriend is gonna send you money. It's okay. Wama Abbas. Thanks for watching. Vakuono. Tuwe esimu. Tucha nze nchanyu nagambye gwo okujja kweno show. Twali kyesijja kubuuza. Ate bulangiti yange gizi. Alo wanje. Mala kueleza. Omu yaweereza omulala mukyazizza. Wamaffe bituweereza. Ono wamma omponyeza okufa. Nange nina omuyimbi akwagala nnyo. Ani oyo? Saikotesa bantu kaweze na kifudu. It's okay. Rebeka tukuwagire. Tata. Nikasa bantu akutumida akwagala nnyo. Mundabire. Omwana omanyalanda omuyimbi. Akukiriza era ngamba bannaye era ngambira nange okube oyogereko ne Rebeka jingo magala makala nnyo. Mutumidde. Naye. Atongole ngako lipito lwaki tomuweyo ka chance. Ate sisobola. Oyo musajja mutuufu nnyo. Mugambe mbasajja bwe yakalaba bonna nze mutuufu. Era mbasajja bonna oyo musajja alikago alistobaleka jinga oguli Tata, guno mugunju guli amese. Kasi mu bimu labulao enyamba jayambala wali muleko nga yamba okitegeera jabeera gyobeera mugambe ne bw'omwogerera teri akalulu poteya Why? Wa penso. Mugambe nasoka tuka mu parliament n'alyoka nesipata. Era kukwatala kali kumbira ali No. Sajja akubuulira kuwanika ebbango biri mugumu. Anja kuwanika ebbango. Odde mugamba ate munero libali buto wali utamanya biki omusajja mukwate kati ng'obudde bukyali. Anyweze. Uli abakubuulira kojja muwulira makojja. Abategera katongolo kutongole. Nze kampumule n'omu. Nebeko owulidde kubuulira. Yogera maya time mwana gwako unovaako. Ate utatwa kugwa kubanga. Kale senga. Nebeka jingo njagala mpula gakitangaala. Ndi munzikiza. Nebeka jingo mpula gakitangaala era neko obuliga tugenda kujja nkikugambe. Musikolo era ajja kuvaayo. Alina okunyanjula. Kufumwe gambe ekitufu katongolo mutongole musajja musajja mwagale kituufu muwe okutano ngela kujja complication nnyo kyogera musajja alina waaka owa penso abakibala omusajja yekulakula nnyo omusajja eyezimba towakana tokuwa bukule katumirebeka musemu omukwano Rebeka nyibuka amaaso ako kalulu kennyini k'okubaawo nkulaba nyibuka amaaso munnaye kwegaide mwana ka maama galaba abalabona bona bayaaye oyo musajja ye mutuufu wasasudde mmeka taata kwegaide munnaye bimala era oligamba omusajja yajja nakuwa ku TV n'agamba bw'ati oli kyejjusa evuddeko bayi tweyanziza nnyo naye kakati bannaye katongole gwe waakawo wakkalaza nassale osooka gisiigako alusu n'olyoka osiiga kati nze gwakawo mwagaza ki kubanga mpulira bakwogerera bwogerezi dero mumuzaako dde omwana ali musiniya 4 tontama tugende ku kirala omwana wo kisha wani wa taata we bw'oba omugjayo mulaba balaba afaanana ani okufaanana si luganda ani agambye naye Rebeka omanyi nti ebyaddala wagaba omwana waabwe Why let's talk about this on TV seriously. That's impersonation. You gave out my kid. Are you sure? Yes. Really? Kisha is my kid. Wow. But I've never come out to complain. Start complaining. Why did you give out Kisha? No mutunulira, no msasira. Obo naberako this serious nze zima.
This show is just very stupid. Ndakota ina ntobezaala bawala. Kite. Nibyake mikanga twagezaako funa omuwala. Era no enigapu ng'omugabidde mulala. Essimu evuga. Alo? Simanyi lwaki tonvaako. Nkuveeko nga naawe onyimirwa nkulekerani. Wanje? Wamma kale mami naawe gye baleka nkyuka nyumye naawe n'omuvuddeko. Tukwagala bwe bali tuweereza. Neyanziza maama. Ani ono? Nanyonga Josephine. Banange osoundinga bulungi oyogera bulungi? Wangi? Oyogera bulungi munange eddoboozi lyo ddunze. Wale kusema oyogera bulungi. Nanyonga. Nanyonga. Wangi? Meeting z'embaga yaffe zitandika wiiki ejja nga sho ziwedde. Gwe nani? Wano olabawo omusajja. Oluuta. Ono aloota. Nanyonga. Katongolesa okufa akayimba. Akayimba kaani bambi airtime. Ni lwaki balowooza ndoota balowooza tekisoboka. Kuba tolina gundi eyo. Ntobo. Balowooza weetaaga ki? Ndeka. Naawe owulira otiddemu bye weetaaga. Nze ebyange byagala. Mbadde manyi ebyoli. Mbuuziza gwe weetaaga ki? Nze okunfuna. Nenkuteeka ewali ebbira. Tomanyiiwo? Lwaki mbeera ebbira mu nfuufu? Ate kikyoyogerako. Sekatongole ndeka I'm allergic to. Olowooza kitwalira kikameka okuva wali ewootuuka okudda ebbira. I'm allergic to dust. Should I work on the road? But I'm working on the road. Tolaba gundi masanafu oluguudo olukola. Bukyogamba oluguudo lukulemesa. Ekitoogo kiikyo kyawedde. Oyakuntwala bbira. Nze bandire mu kitoogo. Ani akulya? Enkuba bw'etonnya mugane gusala. Nedda ssebe ebyo tebikyaliwo. Nedda munnange simanyi kuwuga. Yitawo kati olabe. Sijja kujja. Kankutwalewo nga tuvudde. Nedda bambi. Ako kafu. Tonfunye. Ngendaka. Kaseera wazituulangamu. Enki. Tuzikyusa bukyusa emmotoka. Mbozi tugiveeko. Rebecca nga tuvudde wala ne Rebecca nga tubonyeebonye. Ate gowulidde neega. Rebecca nga I love you. Ekyo sikikubira mu ngalo. Bo! Fire! Bani! Fire kye. Sweet! Otandiza ebya Irene mbu fire. Fire! Bwatu byagamba bbaawe fire! Tebakazaalamu. Irene obiwulidde? Byakatongole si byange kuba naye anagamba bawako nedda Irene nedda. Bawako nga akakwana ku church. Bawako ani? Tata w'omwana nnyo. Mwana ki? Bannange ebigambo byo bisima. Omwana ono gwalina yani mpozi. Simumanyi. Mama ani kalira mpa. Bane katongole tuvudde ku kyatuleze. Alo? Ani? Nagambye eno show. Onoviira wa. Hello? Wangi. Ne katongole. Lwaki tandeka wamma Omunyarwanda we bali kujja? Lwaki tolinga? Mbuulize azunga okufa. Owetegeko mujja ku mangu. Batete bazijeko. Ali ya Umaru. Why? Kwanga. Mama Afswa. Leo wawamvu wa nobango ina IC kwe kama nobango okuba buli mukazi nomanya nti uwo. Mama Afswa. Kampaseko Rebecca Kigwe. Akizibu. Mwana abandi muleke ndola banze ku Friday. Okimanyi nti ne kyali wanga ayinza okujja nga surprise. Kyali wanga omumanyi. Afudde. Loi kapale. Ani abikubuuzizza? Ani abitotuleetera muzwenge ngulu ate oyo akasajja ako kantama. Nze omusajja eyo yasinga n'okunnyonoonera omukwano gwange yantama. Buba. Wamma njagala. Nyagala. Nja kukuba. Kati unaagwanira ki? Ndeeta nkubakuba kapale. Ositeka Mama Afuswa akasajja kantama kabeerereyo ddala ebweru. Bannaye omuntu ye. Talidda oyo talidda. Nze kankula okugyako emmindi gye nafuuwa nga si ye yajjajja mukene. Nenga honorable tubiga amazima nkubulire. Omanyi abantu b'ebbale kwe bali bakulaba. Naye gwe omanyi nti nno omukyalo ono nga ndayira mu palamenti nga ndiko wano. Kusibyangu nga batuusudde bakulaba. Agende nateete. Banganje tewayimba. Saayimba n'ebivulu byankwatirayo eyo wala. Naye nga
Andi omanye ekigendo beerawo. Nyimba wano nga amaze oyimba wakati alina oluyimba olundeeta. Alina waayimbira. Akola ki? Yepanka watugamba tugambe kubiibya beti nzijukidde. Abiibya. Mwana azina. Yepanka nti abiibya njagala mutwalire. Mama Afuswa nekyanasabye. Siddangamu okusanga live. Ate nga lwaki? Wina engeri gy'olabika bannange. Owaaye timbanya lwaki otutegeera olya. Namutunulira ninga kino ekiwala kyawa. Nze Katongole nvaako. Kuddamu kuliraana. Oleeta omuntu emize. Olaba Rebecca twale magano okutereera. Tekyagaanye oba ffe twetereeze. Nvaako. Gwe Mama Afuswa. Naye nga Becky Friday bannaye k'obuligato tetukyagamba nti 26 tugamba Friday. Wamma ye. Bati omwana teyasedde bajje bamuwagire ennyimba empya azirina. Mama Afuswa. Bayimbire enkadde gye yatandikira. Mama Afuswa. Wanzi? Oba eri nagenderayo kikati ndaba ate ono omuntu ndi naye wano. Kati owulira wejjusa. Era kale nkyalina omukisa. Olaba omwana ali ku origin. Muyaaye. Becky. Wanji wa Mama Afuswa. Oba nzibidde wamazzi olaba kayimba ako. Iye mukwano. Nina gwe ngenda okujjaawo ogenda kayimba nga nkamuweereza wuliriza. Agakatonda. Abantu we balekola nnyimba mpya baneebeka otadde ennyimba ennungi bambi. Neyanzizayo balekisima malungi wange omubwati. Gonna maanyi gange. Omukola Katongole saba busabidde ki akunoonyezeeko akalulu abeere kuzena emmotoka ez'ebikkula nga awuuba ati omusola. Ako yatandika dde okkanoonya naye nga just ekiriwo. Mufuule mukyala wo ne bw'ataabe nti bya ddala. Owaayi. Abantu b'ebbaale bajja kukulonda. Nze nkubulira era kyekiriwo kye tuteeseganya mmanye emmeka ze nnaamuwa asobole okuba nga afukamira wali eri n'akasaba. Wanti? Alina ofukamira wali eri mulaale ng'agabane omwami wange mmuwe. Kimusabye babisse kimuyambe Katongole muyambe bambi awangule akalulu. Osanga wengenda mu palamenti bintu bikyuka nja muwa byayagala. Banyarwanda tugenda kugwerako obuligato ku Friday ate bane tukwate obudde teri kwenyigiriza. Mujje bambi tuleme swala tuswaze abambu simanya biti tubaswaze abo bamidomodomo tukakoowa. Okitegeera. Tweyanza nnyo bale nnyo Mama Afuswa. Katongole ngani gw'ofukamiza mulaalezo. Katongole bw'ontunira bw'oti ondabanga ki? Oba olw'okuba ng'olina akalevu nkuyita embuzi. Ngani gw'ofukamiza gundi? Okusaba abantu akalulu. Kudiru ki? Omwami wange muwakalu. Mwami ki? Ogwaje kiki ku ngalo zange ninako empeta yo. Ompita omukyala wo. Tekukyali mpeta. Eyaki? Yaliko. Niba ne Rebecca bane I love the way you take my word. Because when I said remove that ring, when you said I said it. Really? Yeah. I said it. And you obeyed, you abided by the rules of love and engagement. With who? Omanye sibo okunyumira nti abantu beekaliza no ku TV omunaako ekalizaako ddala n'akwegaanira ddala nga TV abantu balaba. And there comes a moment of silence. When each and every one, the two of us, are thinking about what we've said all. Just. Because I'm just waiting for this minute that you're going to ask me, can you marry me? So this is the time that I should pull out this ring and ask you to marry me. Where did I put my ring? Temuli yadde ekigifaanana bw'agijjayo. Ng'okkiriza. Nkuwa sente. Saagala sente nziyina sente. Nzi kyensaba. Katongole osaba ki? Byosa laba. Bufumbo. Mama. Empeta yange eriwa. Ne munsawo temuli yadde ekikumi. Empeta yange eriwa. Mmesa ya mu kkanisa etudde wano. Lwaki tonneesonyiwa? Temuli. Ne babuyikwata. Beera ku mulamwa. Owuguka. Komawo omulayini. Beera ku chorus. Kana giyese mu motoka. Motoka ki? Badenge najisa ku ngalo. Tojide ku boda boda.
Rebecca Jingo. Wanje. Mwimanga Katongole wano wendi nga nkyali ku boda boda. Bolinya boda boda obaki. Sibanage simanyi. Tewali shemba. Hey. Naye nyinzo girinya purposely maybe nawe nyangu. Ngujjo wano bolinya boda boda ovako. Tewali. Nsobola girinya sigani. Wama bachali banga bavuzi ba boda boda. Kulwa kutano luno. Mama muje mwagira Rebecca Jingo kubanga nze wamma nzimba wagira. Nze ninya boda boda siri muneba nteba. Why don't you change your hair? Why would I change my hair? It's my hair. It's so many years you're only in dreadlocks. Yes, that's because I want my dreads. It's my hair. It's not your real hair. It Those is. are dreadlocks. This is not real hair. Mbiri zange. Are you serious? Amaro. Oh. Tujusizetegereza nga nti weewa basenze oba onnyimira nga weebase kati seetegereza nviiri. Naye Katongole. Owulidde. Lwaki tokuba? Ebimu nja byogerako. Nkugobeko agayaayi. Nze nnyumirwa nnyo okugobako agayaayi. Naye munanga tete weewuunye. Baakumanyiira. Basembera busembezi. Kuba bakimanyi okomaawo tolina kyewokolawo kwegamba wakeera wakkalaza abaana abato. Sadolini Chichi wegezaamu banaye Katongole alina emikolo gy'okwanjula mu June bwe tumala okwanjula tugenda kukola embaga n'omukyala meeting zatandikadde okutuula yampereza koko ku message yakomawa wandiriiti nga mbaweereza message oba watya watandika oziweereza nga sirina kubalagira neno Rebecca nawe watandika kwegamba otegese nnyabo bwe tumala ekivvulu meeting zitandike Katonda nanjagala bane nenkukyaza. You started already. Starting what? I mean, ogenda kutandika okola meetings like I'm not. Mwesirikire kamba somere. What is that? Don't read something stupid. I'm going to read your message. What is semu? Nze nvaako noonya message yo. Kirabika empeto zirese mu taxi. Ate teri kuwa kazindaalo. Hello? Kanjira onye message yo. Nyabule nyanya nyino gisoma. Hello? Hello? Yeah. Hello? Wanji? Hello, Beckford. Yeah? Hello? Yeah. Oli ku Delta. Agamba kimasoma ronji wange. Oh dear. Ono wanalina omwami we. Okuwaje Agamba tumete kimasoma ronji wange. Wamma gye ndiva kuno Katongole. Katongole ogamba otya? Ndi wano n'ekyana kyange. Oli bulungi? Ndi bulungi gwe ate onambeera okumpi n'embeera bubi. Ono Jackie Kayunga tujja kulonda ab'ebbaale. Banne Jackie neeyanziza nnyo onomuleete nzije naye. Omanyi tumwagala nnyo maaso malungi. Neeyanziza wamma maama. Nkwagala nnyo Rebecca, nkwagala nnyo. I love you so much, mwana gwe. Love you too, my dear. Nkikonera mukwano gwange. Thank you. Why? Wanje Katongole. Nzije naye Kayunga ng'omukyala mwanjule. Muka MP. Muleke omwana w'abandi. Tabonaabona. Mumuleke. Naye kiki ndi mulungi nnyo nti nze mbonyaabonya abantu banneetaaga nnyo kiki? Nedda maaso malungi muleke. Ky'ogamba anaabonaabona nnyo nange. Munnange taliiko nkwagula omulaba Virat. Nyinza omussaako enkwagulo. Naye banne weeyagaliza kati olabika onneeyagaliza. Owange muleke mutulekere. Kale batumireko babiri. Twagala salesezibwa. Batumireko babiri. Ntumirako Virat wange Edward Nkambwe Mukono. N'abaana bange bonna Baby Zahara, Calvin, Bryson mbagala nnyo bannange. Okay. Tweyanza nnyo. Kale mukwano. Ab'ekayunga obandabira nnyo. Okay, that's enough. What was there? Friday, obligato. Yeah, Friday Saturday. Obligato, Saturday Zebra Sport Chira, then Chira. Sunday Woblenzi, then 3rd May Tavern Woods Kavusu. 3rd May is there that week. The next week. Third It's is what? May. Friday. Yeah, it's a Friday. Then that's the end of the show. So what time do you want me to get there? Tetujja kuwa muzindaalo. What? Emachi ndiyo wayimba. Fe tuli tiimu eno. Mwali mwagala nyimbe.
Ajira twite tuwagala kakitegeza lero totawaana tojja toyinayo mbamba tabula toyina kyokima naye Rebecca okujjako mutuufu amazima agakatona mu nga Rebecca onjagala ebyaddala lwaki simba ku obligato lwaki oyimba eri makine waliwo ensonga lwaki oyimba lwaki tuyagala nyimbe kubanga tetuwagala nze ndi tiimu eno okimaki omuntu ankoledde akalango ndewo bwe yawasa naye yakuwasa omuntu ankoledde akalango bya bulungi ffe tuli bakyala twekulaakulanya ndyokendetamugwisiri gujje ku stage yange kuncankalanye tojja tetugenda kyogamba naawe nkukyankalanya tojja tetwagala kukulaba nako kale wanne mukazi gwe wanjagala no ekyo tekirivaawo ate leero interview eno gye tukoze leero lwentegedde omusaayi oguli muggwe gulimu zikekeke zokka gwanazaamu simanya biki bike ebirala ebyasooka bijje bio bipi Katonda alibaweera bakole bulungi atunywere tufube muganda wammwe taata wammwe oyo yasika ani ebigambo byaŋŋamba mbuno naŋŋamba katongo nga tatera nno kwogera tatera yaŋŋamba muko kyekigambo kyeyasooka okwogera yaŋŋa anti buli oyagala okimanya kubanga byonna bya bulimba yaŋŋamba muko nga kuki wamuwaaki nkoko ki nga saagiraba tuleke naawe lwaki tuyagala kuwulira bw'aba nga si yegwe gwoza gw'oliyo wekka mu kika mukulu teriyo kyasobola kwogera nga sikimanyi yaŋŋamba muko tekiriyo kati kale kanjewo ekyomuko yaŋŋamba muganda wange awunyumya bw'oba olina kyeweetaaga ku mukyalo olina okubeera omukakkamu era bwe bukkakkamu buno bwenteekinze mbulaba bambi oli mukakkamu katongole weekuumidde wamu anyway nga tumaliriza Rebecca Jingo 18 years of on stage kitegeeza ki kugwe kitegeeza bingi omulabi waffe ayinza okugeraageranya emyaka gye maze mu nsiko ey'okuyimba naye ate nze ntunulidde byonna byensisinkanye mu myaka egyo nsisinkanidemu emigwisiri gino ebirungi byenfunyemu nfuniddemu omulimu ku radio bit nfunye emikwano mingi ntambudde amawanga n'ebizibu bingi byensisinkanye kwegamba ziri awo trials and tribulations agona next. Do you regret the 18 years on stage? I don't even a single day. Nze sina kye nejjusa mu bulamu bwange nti nakola kino ne kintomera ne nejjusa nedda buli kyenkola ne bwe kiba kinnuma ne bwe kinnumya si kyejjusa kubanga kiba kindaga wajendaga. Well, that's the first question. I have 10 questions for you. 10? Yes, you answer. Jesus. We wind up. I'll give you a chance to ask me 2. Perfect. Go ahead. The second question. You've been in Uganda. Todda mu Luganda. Oluzungu n'oluleka. Eno Delta TV ya Luganda. Anedda mukulu beera mu Luganda. Okay. Okola radio ya Luganda wesibe mu luzungu swi. Anti nkugambye wembeera n'omuntu gwenjagala. Nze sikwagala. Tekirina buzibu. Kasita nze wenjagalira omanyiwo. Kakati. Mwokyogere omanyiwo. So kati bino bya TV. Kakati. Wetaaga kojja kitonsa. Akasajja ko kantamera ko kasaka katongo takwagala. Kale kimbo. Atako kafunye. Kale mama fina. Mukwano gwange. Kakati. Lwaki tofunako kirowoozo kigenda bweru? Abantu bannyo badde bayimba wano. Okugenda bweru okola kyo kuyimbire bweru. Yes, like no okola. Kati nga bolaba yes okube kye. Nensigalayo. Yes, like people nga Doreen Mutibwa ne kinene. All of a sudden everyone was surprised. Bagenda ebweru ne batandika ekye. That so was their decision. Ekyo bali basalawo ngabbo. Nze Jingo. East West, South North Center, home is best. Oba Mambuka, oba Maserengeta, oba Masekati, oba Buvanjuba, oba Bugwanjuba, nze njagala ewaffe. Weewano ku Muduuma nze sirina gyendaga. Bwemba waakugenda era nja kukola ebyange byenkola bulijjo. Nogira bwezu n'obulamu. Nodda. Nenkolera wano. Kiki lwaki nziruka wano?
wano we waffe abantu balabanga future eyinza okubeera bagirabireyo eyo naye nze wano we waffe erinja kugendayo nfune ku ssente z'omuzungu z'omweru nkomewo wano ntuule ewaffe gye bantegeera wenja okusanga akatongole mugamba owaayi yalanga zinkubyemu olinamu ekido agambe atofaayo kandeete naye munnange ogenze eri abaana bafiiriddeyo ekibuzo ekyokusatu Rebecca abayimbi tubamanyi nti abayimbi batera okwagala okwekyusa kala zaabwe ne beekuba empiso ne bakozesa ebizigo ne bableachinga ne bakola biki gwe lwaki tobikola kuba saagala nze njagala osigala ku nakyokala naye ate babaagala bafuuka ab'enjawulo ne baawukana era tolabanga gwe oba osigadde ng'oweekyalo ndi wanjawulo mu kkala yange bajja tuuka oginoonya ogifuna nga tebakyagifuna bakose ku kiwi ebezzeewo naye kakati nze njagala okubeera omuddugavu omuntu anantokota ng'ayagala mweru noonyaayo omulala bw'oba oyagala muddugavu jingo bwendi nze njagala kubeera bwendi katongole sagala kwekyusa ebyo bisatu nagambe 10 ng'era ndi wano yes tugenda bimaliriza tugende maaso nze wendi fourth question Rebecca Jingo is not married. Right now she ain't. And she's staying alone in her home? Yes. Towulira nti no tewewulira nti kiringa ekikulaga nga gwe nakyeyombekedde? Kisinzira ekigambo nakyeyombekedde akivunudde atya? Weeyombekedde obeera ng'omukyale kwegayi weeyombekedde obufumbo bwagaana obufumbo bwalema. Is it that kind of state? Anti kati buli muntu alina entegeera ye, buli muntu alina obwongo bwe. Rebecca Jingo tanakugamba nti ali ku mudaala anoonya. Awo ebyo navaawo aweerezo level. Tokyanoonya? Sinoonya. Meaning olina omuntu? Abuuza. Akabuuza jja kuteeka kutese full stop. Gamba nti Rebecca Jingo alina omuntu we. Ekyo ne tukimaliriza. Era omuntu oyo bwe banaaba bategeeraganye kitegeeza Rebecca Jingo tagenda kuddamu kubeera ki? Yekka. Okay. Rebecca ekibuzo ekyokutaano. Emyaka 18 oli ku stage oli mu radio oli mu TV. Where is your ending? Are you going to like from this thing to this? Are you going to get out of radio and music and then try something like politics, like farming, like doing some other things? Where do you see your future? Ebya politics nzijamu ekyo kyo tukicancelling out. Ekyo sijja tojabeera munabyabufuzi. Nkiikirira. Ogenda kukola ki? Ebyo byokulima ebyo bya bulijjo Rebecca mulimi waabwe agende nalima mukyalo Essumba Bukaluba ekyo kya bulijjo. Where do you see yourself after radio? Lwaki ompa emyaka gya after radio? Nenda kufa. Nenda togenda kufa. Naye obeerako ne plan. Owange. Nti emyaka bwe giwera 25 mu radio oba mu music oba mu ki nina kukola kino. Ekyo nino kivaako. Oba gw'ogenda kubeera mu radio paka lw'olifa. Lwaki nfiira y'abaana balala bakole ki? Nanti kyekyo kyenjagala. Kati nga ffe bwe tuli mu kukiwayininga up tuyingire politics. Nti ogenda kuva mu bya radio. Katongole omutongole gwe mmanyi. Mukama nkwebaza. Ekyo nkivuddeko. Naye nze ebya Mukama bizibu kubanga oteekateeka ate ye yatuukiriza. Nze ntunidde Mukama kyonna ky'anaabateeseteese mu lugendo lwange. Bwe kiseera bwe kinaatuuka nga radio yakukoma era nga Rebecca olinga agamba nti oli wattuka lakatanga bannabyabufuzi nti bakyatuka lakata 25 3 paka myaka 5. Eyo togendayo kubanga wendi nkuze. Lwaki nkubuza ekibuzo kino nyinza okikubuza nga bw'olaba bwe nkwekiza mponga ya Peter Sematimba right now. Ayinza okuba kyali relevant in radio but nze mulaba nga atakyali relevant. Because ndaba nga yandibadde nga consultant ng'omuntu yeebuzibwako yabeera mu radio n'akikuba ebbanga lyonna n'aba nga takyavuganya n'abantu kati. Kati era mu ansa yange ozzeemu bye mbaddenge okukuddamu nti ekiseera bwe kinaatuuka n'empummula nja kubeera omu ku abo oli gwasobola okujja ne yeebuuzaako nti abaayi mwakikubanga mutya n'omugamba twakolanga bwe nti ebyaffe byalinga bwe biti byalinga bya kikadde naye teekamu ekivubuka ebyo bwe bityo kitegeeza ne mu music sigenda kufiiramu netuuka ekiseera nga ndi maama w'abaana ndi waka jjajja nga nina ebirala byenkola bigenda mu maaso sigenda fiira mu kintu abaayi kito ekitava ku ssengejjero. Biki ebikunyumira ennyo like what kind of food you enjoy? You tend to confuse a lot of things when it comes to eating. Omuntu tasobola kutegeera ky'olya like your favorite food.
kubanga engeri gyotali mwagalwa wange katosola bitegeera naye ye gyali gyalabira amanyi biki byendi abawagizi obyanja lyotegeera babimanyi gwe babuzebuza bakobe bukubisi bajja kugamba nti Rebecca Jinga omerwa ensujju ali emmere y'ettaka ekiswa kyetutumula amayuni lumonde muwogo simuli nnyo w'amatooke simuli nnyo wa muceere envaaze bazimanyi binyeebwa omutali byennyanja ba-artists batandika nnyo ebintu bino foundations kuyamba abaana kuyamba biki do you have any not now naye nga njagala gikola nga y'abakyala bakulu abakyala bakulu nga oyinza okujja n'oneebuuzaako ku bintu ebimu ebiba bitulemeredde kubanga nkigenderedde nnyo nti bingi ebitukosa omutima nti kati nyinza okuba nga nze kuuli eryankuba saafuna muntu ambudaabuda mutima gwange kuŋŋamba nti babeki kyandibadde bwekiti nebwekiti kakati nze njagala mbeerewo nti singa ekkuli liri kukuba osobola okujja wendi ne tuwanyisiganyamuko ku birowoozo ebyenjawulo nga bwe mbeera ku mpewo ne ŋŋamba nti ndabaako ebirungi ebibi byange tolina kyobyagaza kubanga waliwo ebirungi byensobola okwogera mu muntu n'akitola nga kyamakulu nti singa ekyo kibeerawo nze njagala abakyala abakulu oba kale omuwala atuuse mu myaka 18 n'okudagula ne tutuula ne tunyumya ekikunyizizza ekikusanyusizza mu mbeera ngeyo ekyo kyensinga okwagala okukola singa mukama anampa obusobozi okay that's very good I think the last question ebibadde kibuzo kya mwenda kati wabulayo kimu tumalirize biweddeyo biweze 10 olina omukisa okumbuuza ebibuzo bibiri then osiibula abantu owasa ddi bw'onooba oyagadde okuwasa asinze anti kyekyo Rebecca Jinga onokkiriza okuwasa nga mpasa katongole bw'onoogaana kambeerewo moneebone kale era nakyo bali kyogera yabonyaabonya munne emyaka gyonna ng'aganye muwasa yes anti kati gw'onoosigala ng'obonaabona abantu era bajja kitegeera bantwala njakutwala kaninde ndaba omukolo nja kukakkana katongole oli mulogo nnyo bw'otyo ate omukolo gwange gubeerewo ate ntya nze nkwekanine engulabi katongole bambi emmindi olowooza lwaki munno yagukola yakimanya ekyo kyokka kyekinzijjawo kati gwe kasita okikola ate watunda ku mukolo nayimba anti kyekyo awo nenzikiriza neŋamba oke kati naawe onoogukola nandekerawo okulinda onooba tomeze envi nno nga tezikutuuse eno bwe bati kyogamba gukyali wala katongole ogenda mu parliament yes kiki ogenda okukolera abantu b'ebbale ekitakoleddwa natandise okukola kiki oluguudo lwaffe lwenjagala kati era kola luguudo katongole olina ezo sente zonna si sente gavumenti erina oddukola ndubanja by the way sirinze kgenda mu parliament natandise oddubanja walabyani okulaba ki katongole olina abantu balabye mu kyama ntandikidde mu parliament oddubanja yes petition already in process sirinze kugenda mu parliament nze natandise oddubanja this year within 2 years bajja kuba at least balina kye bakanzeemu ngenda bakangira ddala so nze ekyogera mu parliament is not the issue because waliwo n'abali mu parliament nga amasinga okuba obulungi yes nga balina amabanja beekweka bali awo ne parliament basagigendamu anti kati nze nkula ndi mu byabufuzi mbimanyi so abantu b'ebbaale nina essuubi y'amaanyi nnyo nti oba oliawo singa babantaddeyo already mba ntandiseeko olugendo kyagala okugamba abaddeyo bimulemye mufunaawe okakasa gwe tofiireyo nze ndaba abantu mwekaninkira wano ku butuuti era nze bwe natuuka eri ngenda kwogera mulinga abo baba bataddeko gamu ku mimwa ne musirika basuswe toddamu kwogerakulabikako naye ngenda okubuzi kiki wajja keya yuno okuba campaign nenfuuka guild president nkijjukira yes kiki wawulirayo kati wakolayo regime yange no regime yange if you oba okoze research kati sikiraba yekibya watekayo ekibumbe oba wazimba yekizimbe walekayo omukululo ki mpozi omukululo gwemmanyiyo bawala ink
Ayo no ne kagwe. Inkezo 3-0. No, seriously ngatuze ku serious point is Katongole. Abantu musirika nnyo bwe mugenda eyo. Naye ate ng'obadde ne wabweru nga owande omuliro. N'otuuka eri abantu bakutumye ebirala ovulungutana na birala ne mututama. Kakati abantu bakutaddemu obwesige Katongole nga gwe tootuuka eyo. Olutwero ne lusongola busongozi walutwe engalabi n'otula tuziwalire ku ntebe z'abanno n'oziseeteeza n'osirika nga bali bateesa gwe swi ojja kututama. Emyaka gy'ondabidde. Mu myaka 18 gy'ondabidde ng'okola emirimu. Era bye njogereramu ebyo. Yes. Wayondabyeko nga nsirise ku nsonga ez'amakulu. Katongole. Omanyi? Nkumanyi. Yes. Nsobola osirika. Oyogera tosirika olinga ekyalaani. Kati kyekyo kye bagenda okulaba. Katongole. Eye. Katongole nkuyise emirundi emeka. Wangi maama. Mutabani w'abafu. Nkuyise emeka. Wangi sweet. Katongole kakutande. Nemeko. Oyitemu. Otuuke mu parliament. Ofune solo tape ku mimwa. Nze kennyini nze. Nja kusituka n'obumpi bwange buno. Katongole nkujjeyo bwezuba nkuzeewa mmwe ekitatya nkuteeka eyo beereyo kuba tujja tumanyira fefe ntujja kwekubira emiggo naye ng'olaba nze entegeera yange n'obuwunnungutufu bwe nnina nyizo sirika abantu nga basirika bye baabatuma mbalaba lisiti bagenda ne baziteekako ku mitimbagano ani atayogedde mu parliament abasirika beebo abasiiba bali eza gavumenti mbugwe tojja kulya ani atayagala ssente nze njagala ssente tuyinza okukeesa nga tuli ne Rebecca Jingo tekisobola kuggwa naye nga tubagamba nti Club Obligato is gonna be massive of course. Wano show nabagamba mega dose is a mega show tunyumya bunyumya mbozi yonna gye twagala tetubeerako kitugaana kunyumya bye twagala era tetubeera mu gundi nti no show simanya walimba ddi biki ebyo tetwagala kumanya tunyumya ku ebyo by'owulya byagala okutegeera. So yes, nsubira Rebecca Jinga ababulidde ebisinga obungi bye mwandyagadde okutegeera. Tugende mu show ye ku Club Obligato. Rebecca Jingo hat-trick, that is 18 years on stage. Wali ku Club Obligato okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 n'akakadde kamu y'emmeeza. So simanyi ba tables zikyali. But there is a chance tables zikyaliwo bulungi nnyo ate waliwo nekinabateddewo nti muyinza okwekuŋŋaanya nga muli ba mikwano ne mukola 10 ne mufuna era still table tusobola okuarrangengayo arrangement eyo weeri. Kyenjagala okukakasa abantu nti security nnungi ate nga abayimbi mikwano gyange naawe abakunyumira nze siyawuddeemu nti oba kadongo kamu tajja kujja oba ragamuffin tajje oba ababandi bokka oba kiki nkoze abantu bempangadde nabo emyaka egyo gyonna kitegeeza ngenda kukolera kasavu kanyama nze mwennyini sijja kweyogerako w'omulabi okimanyi Beki bw'abeera ku stage abeera atya ayimirira ne yeesimba n'amodolinga n'asireyinga oba guba mu bbali kunyeenya nokona ekyo kyenjagala ojja olabe mukwano gwange gwe totemya bw'otuukayo Katongole bw'ono naye gwe okimaki wamma totemya kuba bw'onootemya waliwo ekijja okuyitako jangu oyingire mukwano ssaawa 12 ng'oluyimba lugamba Uganda may God up tujja kuba lutandise awo abayimbi batandika okuyimba bandakatemba batuzanyire comedy acrobatics. I just cannot wait to see how you going to perform that night. Chichi tojja kusikulaba nze sikale nja kujja ndabe okulaba era nako bangana yiyi ne banna kasitono osasula tolina yadde 10 eno mese ya mu kanisa bane tayina yadde 10 Katongole sasula akakadde nkutye wangi nsifayo nze kikulu kya byonna kasita sente bazinsasula ku radio gwazijjayo ate by this month sagala okwate ku musaala gwange nkooye emyaka gyonna gye mmaze ku radio gwampa omusaala akazi bafuga nekyo nakyo kinnuma kankikubewo ku TV bategeere nti gwansasulako atalina sente tafumita lindazi. Anyway, nkyalina Jingo show alina okujja ano tunyumye mu kedakika nga 10-15. Yeah, it's a special day. Special moment. Yes, it's special moment. Olabe chika. Yeah. So Jingo show agenda kujja ano tunyumye mu edakika nga 12 then tulabike nga tumaliza show yafu olunaku olwaleero. Kibi nnyo Arsenal batukubye ne Manchester bagikubye. So yes, bagikubye goal 2-0. Ani agikubye? Man City.
naffe Wolves tukubye goal 3-0 so naye kati ate mwe muli bubi nnyo kibi nnyo naye nga bwe bityo bitambudde shojiggala engeri gye bakubye asigena kumane wiiki ewedde babakuba kanyimalirize sina kyakukola nina okukola ensi bwetyo naye nga temwerabira tugenda wala eri ku Friends of God Garments mufune amasuuti amalungi byonna byonna ebyokwambala ebyaka bibeerayo bebanteeka bino byonna then temwerabira ku Friday tugenda kubeera ku Obligato nange nja kubaayo nnyo fena tujja kubeerayo nnyo tugenda kikuba kigenda kuba kyakabi nnyo ate namwe abali ku club ku Saturday Zebra Sport ekibira tunnamwe tujja ekira then ku Sunday Wabulenzi mu paaka tugenda kuba tujja so it's going to be fire bonfire it's going to be massive Tavern Woods yes Kabusu so wona mulina okumanya tugenda kibeerera mu Rebecca Jingo tulina omubeerawo naddala abakyala mujje mwenna so that is it maybe you're given a chance okutumirako abantu bo basatu most important people in your life as we wind up. Number 1 my fans. Okay. Bane mbagala nnyo. Mwe munfudde kyendi, mwe balo kumpuliriza, mwe balo kumpagira, mwe balo kumbezaawo. Mukama bampera omukisa. Number 2 my family. Mbagala nnyo tata wange, baganda bange mwina, bannyinaze, abaana bange ewaka. Mbagala nnyo. Team Rebecca Jingo, thank you. Thank you so much. That is my family. Yes. Nensembyayo mukwano gwange ogw'okumutima. Thank you okuntegeera nzani mfana nantya. Thank you so much. I love you.